Institute of Journalism and Communication. Lwakuba kati radio ezisinga obungi abantu bezikozesa tebalina obumanyikirivu obwetaagisa. Osanga abamu bagenda ne bajjayo DJ mu night club ne babateeka mu radio. Kyolaba kati radio ezimu zitandise okufuna ebizibu ne government. N'olwekyo abaana naddala basomye eby'amawulire radios mulimu opportunities nyingi. Sikulu bantu batunula ku mirimo egiteekeddwawo already naye okuba nti bateekawo emirimu gyabwe gyennyini batandikawo emirimu gyabwe bennyini. So I expect to do a lot of counseling and guidance to our pupils and teachers as well. Nsomye mawulire nakoze journalism and mass communication. Mu bino nsobola okukwata ebifaananyi bino ate ne mpandiika ne mu mpapula.